Kubakontanye nkaaga mu omukaaga n'endukusa zaabwe abeetabye mu ngule World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya 2023 bana n'endukusa zaabwe be batuuse ku lukontano olw'akamalirizo nga mu bano mwemuli ow'embogo Lwanyaga Hamidu Njalaza Kapa ng'ava Nabuti Mukono n'endukusa ye Ssebuufu Mahadi Nkonge ya Muvule ow'empeewo Kamulali Mugambe Mayumba 10 okuva e Bulyanteete Lugazi n'endukusa ye Kavuma Dennis ow'enjovu Nakasuwa Gladys Laddwe kuba Mujoozi okuva e Nansana Kabumbi n'endukusa ye Nakyanzi Denita n'ow'Engeye Kibirige Muhammadi Musajja Lumonde okuva e Butuntumula Luweero n'endukusa ye Sekyanzi Elton. Kati buli muntu ekibuuzo kye yeebuuza kiri nti anaabani anaabannangule oba ssengule wa Lubogola Simba. Ekyo kirindirire ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2023 ku Summer Gardens e Mukono tusisinkaneyo abaagazi b'olulimi. Mwebale okumpuliriza. Muwanguzi kusawa envanyuma atuuse okweyoleka atenderezebwe asukulume anigine abigine ajolobere atikirwe engule anatamani mulagirire kubo naye agende